Nize muyita Juma mukose nga yenze chairperson w'abasuubuzi mu kibuga ekye Jinja. Nze nga chairperson w'abasuubuzi Enkya mu kibuga Jinja. Naffe tugenda kugalawo Maduuka kubanga ffe tukulemberwa bannaffe ab'e Kampala bakasiita. Bwe batulwanirako naffe nga tulwana tubongeramu amaanyi. Mbadde nsaba abasuubuzi b'e Jinja Enkya tulindirira ekiragiro okuva y'omukulembeze w'eggwanga kyagenda okutuddamu ku nsonga y'omusolo. Bananga abasoga mbakubiriza mwena enkyo twena ab'Embale bayigairewo Maduuka, ab'Epalisa bayigairewo, ab'Esoroti bayigairewo, n'ab'Egganga bayigairewo. Mbaire nsaba nti ddo twena olw'ekizibu kino kye tuli nakyo omusoga akoba nti kana akulya kaida na idembe guno omusolo gwidye gwida kutulya tuna twena ezira gwe tujja kulekayo. So ndi kusaba nti government etulingemu n'ekindi nkubiriza abamemba ba parliament balobe kugereka misolo giri kunigiriza abantu. Nize muyita Juma mukose nga yenze chairperson w'abasuubuzi mu kibuga ekye Jinja. Era ekitundu kino ekye Jinja kye kitundu ekinene ekitwala ebyobusuubuzi mu region ya Busoga yonna. Tuli beeraliikirivu nnyo ne gavumenti olw'omusolo gwe bagenze nga bateekawo ogw'enjawulo ogulemeseza n'abasuubuzi okubeera nti bizinesi zaabwe tezikula. Waliwo omusolo omupya ogwazze. Nze ku lwange nga representative w'abasuubuzi ne bannange nga bwe bateesezza mbadde nsaba nti omusolo omunene omusolo guno ogwa lisiiti gusigale mu kampani. Kubanga kati fe abasuubuzi ojja n'ogula ensawo ya sukaali ng'eno n'ogigula $17,000 ng'ogifunako esiringi 5 oba 10. Kati ate bw'ogitiika wano ku dduuka n'osanga owa revenue mu kkubo n'agamba